Wo. Nkulamusiza nnyo gwe munnaffe yonna gy'oli nga gw'okyekomedde ku Progen Media nkubuuzaako era bwintu ne nkwebaza gyonna gy'otusizaako engalo mu kaseera kano. Kaakati bwentyo nga bulijjo mba nnyingiddewo n'emboozi yaffe. Kankusaba owagala matu. Leero emboozi gye ndeese ya musajja mukulu oba ono Munyarwanda oba Munnayuganda owaayi ebyo kambiveeko, naye nga ye Frank Gashumba saako na musajja mukulu Muhoozi ono nno nga ye mutabani w'omukulembeze w'eggwanga erya Uganda atali mulala General Yoweri Kaguta Museveni. Bw'oba oyagadde yongeraku n'eryayitibwa Muhoozi Kainerugaba ono era nga yaduumira eggye ly'eggwanga ery'oku ttaka le UPDF. Ono muyite akulira eggye erya Land Forces. Ono nno nga yasekudde olutalo wakati we ne munna business Frank Gashumba. Oluvannyuma lwa Muhoozi Kainerugaba okutegeeza ng'eggwanga Uganda bwe liri eggwanga ery'abachwezi wabula ensi ejooga. Kino kyajje Gashumba mu mbeera ono nno nga ye nannyini kampuni eyasisimuka Uganda. Ne kimuleetera okukandula ku ddoboozi ne yeebuuza nti bo bannansi abasigadde bagwawa bwe kiba nga ensi y'abachwezi. Ono yabuuzizza nti ssebo mwami Muhoozi ate bazzukulu ba Gipiri ne Labongo weewaawo ne bazzukulu ba Kintu ne Nambi n'abasigadde bo bagwawa? Ebibuuzo bikyali bingi ku bachwezi bazzukulu ba Gipiri ne Labongo wamu Kintu ne Nambi. Mwanattu ani nannyini Uganda? Awo nno bw'oba osinziira munnaffe akyekomedde ku Progen Media otusinziirire otusindikire obubaka otubuulire ani gw'osuubira asaanidde okuba nga yennyini Uganda. Awo nno emboozi egende mu maaso.